Nze Agnes Nalukwago wano ku Star TV emunyenye eggwanga okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba ekedde kutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye, Jinja ye yasinze okufuna enkuba ennyingi ng'ebadde ne millimeters 69.6, Soroti millimeters 57 n'akatundu kamu, Lira 34.5, wabula ate Bushenyi 22.5. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo, wabula ate mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga mwetoolesemu n'ebire. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 29 ey'omu Kotido, wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 26, olwo mu nsozi ez'e Kabale lijja tuukira ddala ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe, ekibuga nga Kisumu ne Kigali tubisuubira okuba n'enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, wabula ate Zanzibar tugisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 32, olwo mu Tokyo tusuubira akasana okwaka nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 15. Abo tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, kwagaliza ekiro ekirungi, sigala ku Star TV emunyenye eggwanga.